tuyinira ne kanisa ezimu zirina abapya. Era agambye wetaaga okugenda mu bapya. Abapya basooka kubasiruwaza ne babateeka mu bakadde ne bakaddiwa kyekimu. Kubanga tebasobola kutwalayo ng'olina amagezi, olina kusooka kusiruwala okume ku byoto obyetooloole bamale bakutwale mu basiru banno. Anti kati ebyo bikuyisa mu gweyita omutuukirivu. Anti nze ayogera nti ndi mutuukirivu. Omutuukirivu ali omu, ye Kristo. Ne Yesu baakimubuuza ng'ekibuuzo kyennyini. Namubuuza nti Mukama wange omulungi nkole, namubuuza ompitira ki omulungi? Olaba Kristo yeegaana okuba omulungi. N'agamba kitange yekka ye mulungi. Kakati teri mulungi kaabenze. Omusajja yakoze statement ennungi n'agamba oba oli ekyennyanja. Jamu amagumba ly'emiwula. Yabadde nno message nnene oba tewagitegedde Mr. Muwanguzi. Olina okutereeza obwakabaka bwo ne Katonda sina musumbawo. Kati gwe owakanira musumba. Owakanira musumba ye mutuukirivu. Naye tomanyi maanyi ago gakozesa gye yagajja. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. N'olwekyo mbagamba nti temweraliikiriranga bya bulamu bwammwe bye munaalya oba bye munaanywa wadde ebyokwambala, kubanga obulamu businga ebyokulya n'omubiri gusinga ebyambalo. Mulabire ku nnyonyi ez'omu bbanga, tezisiga so tezikungula so tezikuŋŋaanyiza mmere mu mawanika, naye Kitammwe ali mu ggulu aziriisa. Naye mmwe temusinga nnyo ennyonyi ezo? Ani ku mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okwongerayo obulamu bwe eddakiika n'emu? Naye lwaki mweraliikirira ebyokwambala?
mulabire ku malanga ag'oku ttale tegaliiko kye geekolera. Naye ne kabaka Sulemaani mu kitiibwa kye teyayambalako ng'erimu ku go. Naye obanga Katonda ayambaza obulungi bw'atyo omuddo ogw'omu nsiko ogw'ekiseera obuseera oguliwo kaakano ate enkya nga gwokeddwa, mmwe talibambaza nnyo okusinga omuddo ogwo? Nga mulina okukkiriza okutono. N'olwekyo temweraliikiriranga nga mugamba nti tunaalya ki, oba nti tunaanywa ki, oba nti tunaayambala ki. Ebyo byonna bannamawanga bibayaayaanira, naye Kitammwe ali mu ggulu amanyi ng'ebyo byonna mubyetaaga. Naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna mulibyongerwako. N'olwekyo Okay. Musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. Kubanga ensi Mukama yalaba omuntu kye yali yeetaaga kulya na kunywa na kwambala. Ekyo Mukama kyamanyi omuntu kyakola ki? Bino. Era Mukama agamba temuyayaaniranga ebyo kuba ne bannamawanga bakola ki? Naye temweralikiranga kyakulya na kyakunywa kubanga Katonda amanyi kye mwagala ne bwe muba temunakikola ki? Kimusaba. Naye musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, ebisigadde bijja bongerwako. Lwaki nkugamba ekyo? Twasomye Matayo 6:9. Ega Kitaffe ali mu ggulu tuwe emmere yaffe eyaleero, tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe esonyiwa abatusobezza, totutwala mu kkemebwa naye tulokola eri ekyo ekibi. Mukama yalaba nga twetaaga kusonyiwa, twetaaga kwenenya, twetaaga kusaba kyakulya na kyakunywa. Ng'owuliddemu ssente? Owuliddemu obugagga? Mukama waffe Yesu Kristo yakimanya tunaaba twagala kufuna 10 ku nsi ne 10 mu ggulu, tulina obbireka tuddeyo atuwe results ziri eri waggulu. Kale I think ekyo kizemu bulungi. Njala kwa ebibuuzo biringa 2-3 wano bye nalabayo. Ekisooka luli twayogera ku basumba bewalaba ng'okyaliyo eri kabulaazi omu n'ayimuka n'ayitamu meeting eyo. Akatono yabadde abuuza gwe yali tannalokoka wategeera otya nti Katonda ye yayogera? Sitaani yali akuzannya kanneemu oleme kwesiga basumba. Sitaani yeefuula ow'ekitangaala. Kuno ku nsi tekuli mutuukirivu. Munnange oyinza okuba nga weeyita omutukuvu ate ne weekanganga osigadde, wabula omutonzi yasalawo. Ono bamuyise lunkuse. Kakati Bayibuli egamba mu Matayo 13:11. N'abaddamu nti mwe mulina omukisa kubanga mwaweebwa okutegeera ebyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaakiweebwa. Kati si buli muntu tajja kutegeera ebyama. Bino ebyama byabalondemu abo abakkiriza okweyawula ku ebyo ebibasanyusa. Nange nandyagadde obulamu obusinga obweyagaza naye nabuta nsobole okunyweza ekitiibwa kya Katonda. Abataaweebwa ekyo tebajja kiraba. Sinze mutuukirivu asembayo era sinze weyita mutuukirivu. Sinze mutuukirivu buli omu mufu asembayo. Katonda yekka ye mutuukirivu era ye mulungi. Kaddemu. Katonda yekka ye mutuukirivu era ye mulungi. Ffe abantu tukyali mu kibi, tetunnaba kivaamu, mu kibi mwe tulwanira. Kati gwe bw'oba nga tosobola kuzibuka maaso n'olaba, manya ekyo tekyakuweebwa. Buli alina kye yaweebwa era ajja kikolera kikole ki? Akifune. Yensonga lwaki olaba abantu nti babaloga ne badda emabega naye ate ne baddamu ne basituka ne bakola obuweereza. Katonda si buli muntu nti ajja mutegeera nga bwe bw'ayagala. Nange bwe nali njagala mutegeere nga bwe nkola ki? Bwe njagala si bwe kyali. Okumanya ebyama kukwe ate abibikkulira abo abalina ennyonta ey'okumanya. Ate alina ennyonta mu mutima gwe tasobola kufuna mazzi. Ate ennyonta gyekoma okuluma ng'ebadde ekuluma nnyo. Waliwo abasobola okunywa ekikopo kimu, waliwo asobola okunywa akagiraasi, waliwo anywa ekikebe ekinene.
ng'oliya bw'awulira anywedde ekikebe ekinene ennyonta ye bw'ejja okukakana kati ate ng'ono ayagala kagiraasi. Kale ono bamuyita Muwanguzi Hade. Aga naye bannange Jeremiah mbu nga ne Kawuula atudde. Jeremiah tomanyi nga oyo ye pasita yekka omutuufu asomesa obutukuvu n'obutuukirivu. Weetaaga ogende ko mu bapya ofune deliverance. Musumba ki gwe wayogera? Omusumba gwe nayogera simumanyi kuba bakawuula bo we bali. Ate wayogera musumba asinga okusomesa Kawuula. Amazima gali nti abantu bayinza obutasobola kumanya mazima leero. Ne vidiyo nejja kubeerayo emyaka gyonna tejja kuvaawo. Kino ne bwe naaba nkigambye n'okigaana ojja kutuuka mu maaso ga Katonda nga kyekimu. Nga gwe wali oyita omusumba omutuufu yatula ku ntebe ya sitaani ey'omwanjo. Era nga gwe gw'oyita omutuukirivu atasobya, sitaani yamuwa entebe alina ekifo okumpi w'atuula. Hada akugambye ye musumba yekka. Si omusumba banaye kankitereeze bulungi. Ye musumba yekka kankitereeze bulungi asomesa obutukuvu n'obutuukirivu. Weetaaga ogendayo. Kakati tegedde direction zewa. Nange sizitegedde naye tuyinira ne kanisa ezimu ziyina abapya. Era agambye weetaaga ogenda mu bapya. Abapya basooka kubasiruwaza ne babateeka mu bakaddi ne bakaddiwa kyekimu. Kubanga tebasobola kutwalayo ng'olina amagezi, olina kusooka kusiruwala okume ku byoto obyetooloole bamale bakutwale mu basiru banno. Yensonga lwaki babaawula tebasobola kutuuza mu ddagala. Gwoza osogenda mu ssabo n'otula ne bakabona olina kusobola kumala kunaaba ddagala. Anti wano oba omupya batonnategeera bya Bwakatonda bulungi so basooka kuteeka eri n'oyiga n'ojja eno. Bino biyinza okuba ebigumu ennyo so olina okusooka n'ojja ne bakuteekako eri mu bapya ngono waagambye n'olyoka oyiga. Kakati okubeera mu bapya tekyandibadde kibi naye ani asomesa? Kyekibuuzo. Ekizikiza ekikutte osobola okulabamu omusana? Omuntu atambula mu kizikiza bw'alinnya ekigere kimu yeeralikira ekirala wagenda okissa. Ayinza okisuula mu kannya. Kati tosobola kuŋŋamba nti omuntu ali mu kizikiza asobola okulaba omusana. Era ne message eyo bambi yagiwandiise. Ali nnyo mu mubiri. Ye Muwanguzi Hade. Kakati Mr. Muwanguzi Hade gwe kennyini weetaaga atove mu bakadde oddeyo mu bapya kuba be bategeera. Ekibayisa abakadde Bayibuli egamubuulire nga abakadde baddemu amagezi. So si kusiruwala ate ng'egamba bavubuka babuulire nga abaki abakuze mu myaka baddemu amaki amagezi. So si kwesiruwaza. Katonda yatonda eggulu n'ensi tebabina kiraasi gye bateekamu bantu. Bukati genda mu bapya bakuteekateeka kusinkagana sitaani. Bateekateeka muntu kusinkagana sitaani. Asobola okutuuka mu maaso ga sitaani nga talina kwemulugunya yakkiriza ebikolwa byonna. Kakati mu bapya ki ekikolebwayo? Kwetooloola kyoto. Waliyo ekipya ekiriyo? Kwetooloola mu sitaani bamwetooloola. Ani yabagamba nti sitaani bamulwana bwe bati? Simanyi. Kankubuulire bulaaza olunaku lw'onaaba mu kaliro lw'ojja okakasa nti bintu byali bituufu ate ojja kubijjukira nga akaseera kaweddeyo nga tokyalina kaseera ku nsi. Anti kati ebyo ebikuyisa mbu gweyita omutuukirivu. Anti nze ayogera nti ndi mutuukirivu. Omutuukirivu ali omu ye Kristo. Ne Yesu baakimubuuza ng'ekibuuzo kyennyini. Namubuuza nti Mukama wange omulungi nkole. Namubuuza ompitira ki omulungi? Olaba Kristo yeegaana okuba omulungi. N'agamba kitange yekka ye mulungi. Kakati teri mulungi kaabenze. Omusajja yakoze statement ennungi n'agamba oba oli ekyennyanja. Jamu amagumba ly'emiwula. Yabadde nno message nene oba tewagitegedde Mr. Muwanguzi. Olina okutereeza obwakabaka bwo ne Katonda sina musumbawo. Kati gwe owakanira musumba. Owakanira musumba ye mutuukirivu. Naye tomanyi maanyi ago gakozesa gye yagajja. Kati nze kye neetaaga kindeeta wano ku Unique Media. Omuntu ategeere Katonda we nga taliiko bulooka. Taliiko mbu ate musumba gundi ate biki. Nze nange siri bulooka nti nze mbatuuse wa Yesu. Nedda gwe kennyini gwe weetuuse wa Yesu. Just bw'omanya amakubo gwe watambuliramu amabi n'ogatereeza. Naye bw'oba ng'onoonya kufevalinga musumba, mudifendinga,
gyalira ebisiyaga ne gyagendera mizimu tobaayo gwe omulaba nkeera ku kituuti kati ffe abasobola okugenda eyo gyagenda ne tulabayo ne tukomawo ate ffe bwewakanya kati olunaku lujja kukya nga tokyalina mukisa gwonna gwakusalawo mu nsi muno ng'ekiddirira fulaati nga kaweddemu kubanga gwe munnange obaddeko mu bapya ogenze ne mubakadde mubasirwalidde ddala so nja kukusaba tereeza obulamu bwo ne Katonda so si kunoonya nkolagana na musumba naye onoonye enkolagana ne Kristo. Okay. Ono bamuyita Brenda Eijuka. Nagamba, you talked about holding fish. I always have dreams holding fish just like you. Jeremiah, what's the spiritual meaning of that? Alota nyonga akutte ekyennyanja nga oli wayogera wagira ekyennyanja ndoozi ekiramu ng'okikwata kuva mu lake. Nti naye akiroota nnyo spiritual kitegeeza ki muddemu? Mwoyo muweereza wa Katonda oyo alina obuweereza bw'alina okukola. Oyo muweereza kubanga ekyennyanja ekyo kikiikirira obuweereza naddala ng'olabye ovuba singa olya ate bw'olya biba birala bw'oba ng'ovuba n'okwata n'oteeka mu ngalo obwo buba buweereza either Mukama akusindika kubuulira njiri mu mikwano gyo kuba waliwo avuba ekimu waliwo alaba ng'avubye bingi birina enjawulo kisinzira ngeri ki Mukama gy'aba akikoze ki gy'aba akireesemu naye obwo buweereza tegeeza olina oweteeka okuba nga olina banno mikwano gyo bwe wandyagadde okuba nga ogabana nabo naye nga sometimes olumu weetya nga n'okwogera ku nsobi zaabwe okola ki weetya kati kiremesa okuvuba omwoyo gwo guzza mu mikono gya Mukama Katonda so kyekyo. Okay. Kanonye wano emu ey'amakulu etuyinza okuddamu. Okay. Ndabeyo wano emu bbiri. Omanyi naye otasoma message zino. N'owekyennyanja ono kamumalirizeeko butono bulungi nga bw'onoonya owekyennyanja mwongere kakati ebyennyanja bino abasinga Sitaani abiyitiramu nnyo okubanga abalowoozesa nti kati ate mulala bw'ogenda mu kalica bakugamba biki birala naye ng'ekyandibadde ekituufu ebyennyanja kikiikirira buweereza ekyennyanja kikiikirira buweereza n'ebintu ebirala omuntu byaba afunye okumanya nti Mukama bw'aba akusindise ogenda okubuulira abantu tewekkiriranya buli muntu mubuulira amazima oba bakukyawe kubanga si bye basoose okwagala ate si bye basooka okubeerawo nga toliimu nti omulimu gwaffe gwakujja kubuulira mazima nti kati omuweereza oyo aba yaloose ekintu ekyo Mukama aba amusindika agenda akole amazima ago ge yamuwa so sikola nga ye bwakola ki ensonga lwaki olaba ovuba era kati buddayo mu birooto by'oyo omuntu yenna eyabuuziza ekyo ekirooto sometimes ayinza okuba nga asinkagana ali mu bantu abangi obanga olaba ali mu babuulizi b'enjiri alaba ebintu ebitategereka oluusi ng'alaba abantu ababuulira ekigambo kya Katonda awulira bayagala okugabana naye ng'ate wabawo ekimulemesa kati Mukama abali abaamulaga njagala otandika okukola omulimu gwange nga bwe ngwagala singa ye bw'ayagala kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi kyasinga okwetaaga buli muntu abuulire munne amazima nga si bulimba nti kino kiri bwe kiti kikole bwoti kino kiri bwe kiti kikole bwoti nga bwe nzija nega nti kino kiri bwe kiti ngera bwe kito bwe kiri ne Katonda kyaba ayagala naawe oveeyo yogere bw'olaba ekikyamu kyogereko nti kikyamu tosirika kubanga bw'osirika oba oggalidde bangi abandi badde bategeera amazima ne bazuula Katonda waabwe basibidde emabega so buli lwovaayo n'oyogera n'ogaba bannange kino kikyamu nakino kikyamu nakino kikyamu kiyamba omuntu oyo okweddaabulula n'ategeera amaki n'ategeera amazima. Njawo zino bbiri emu eddiira esemba ono bamuyita Nansamba Ruth agambye brother Jeremiah alinga agamba amakanisa tugaveemu kuba agambye abasumba bonna tebamanyi Katonda. Omusumba bamuyita Kristo. Yokaana 10 olunyiri lwa 11 Yesu Kristo agamba nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lw'endiga ze. Kati buli lwolowooza nti omusumba nze gwe mmanyi gwe bayita omusumba bamuyita Kristo ali omu
yasumba ekisibo kye ekyendiga. Era Bayibuli egamba nti ye bw'atakuuma kibuga abasigadde bakuumira ki bwereere. Sigoba bantu mu makanisa, sigoba bantu genda mu kusaba, naye Kristo w'olaga waali, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku bw'endiga ze waali. Bw'aba taliiwo kitegeeza oli mu kifo kikyamu. Kati igwe okutegeera kati tekyetegeera kumala kusooka kunoonya musumbawo alyoka akugambye nti kaakati olina kukola bwoti okole bwoti olwo okolabe Katonda. Nedda, igwe nga gwe yagenze okusaba wagenze kunoonya ani? Wagenze kunoonya Kristo, wagenze kunoonya musumba. Bino ebintu biri mu byawule. Yawula omuntu akubuulira ekigambo nganze omuweereza, oyawule ne Kristo ayogerera mu nze. Byawule byanjawulo. Inzo ojja kusanga nakola ebikolobero byange nga byo tebijja kuvaawo. Era nga buli w'onaayogera tuga ayogera kye yakola kino. Weebale nnyo. Naye Kristo talina kikolobero kyonna. Yatulaga bulazi kwagala. Kati gwe bw'obanga osazeewo kulwana entalo ezitali zizo, oba ovudde mu kisa. Ate Jeremiya yekka si ye mutuukirivu. N'abalala bangi abagenda okuvayo nga boogera amazima. Naye bw'oba tosobodde gategeera era tosobola gakola ki? Kugamanya. Kubanga Katonda wa buli muntu yenna. Kati gwe bw'ogamba nti Jeremiya ayogedde ku musumba waffe oba ye mutuufu, yeefuula omutuukirivu. Sinze mutuukirivu munnange. Nange nina ensobi zange ng'omuki ng'omuntu. Ndi muntu nga gwe, ndi emmere nga bw'ogikola ki nga bw'ogirira, ndi mu nsi. Era kikkatize munawe oli mwonoonyi. Nange ndi mwonoonyi kuba ndi muntu, ndi mu nsi. Naye Bayibuli etugamba temweyisanga ab'ensi. Amiina. Nze sijja kutambulira mu ekyo ky'olowooza. Njabula nze nja kuba mu nsi naye ng'obwakabaka bwa Katonda bwe ntambuliramu obw'ekitangaala nga ndi mu mwoyo so si mu mubiri. Sembyayo ono Sekitto Yose yagambye naye bannange Yesu wakala ki? Ekisooka Yesu wakala ki? Muzungu. Bayibuli egamba tugere mu maaso. Bayibuli egamba ti Katonda n'agamba tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Wanani atali mu kifaananyi kya Katonda? Tewali. Kati tumuddemu ki? Kubanga ekimu kumuddamu yandibadde ategeera nti Katonda bw'aba yatonda omuntu mu kifaananyi kye, buli muntu ali mu kifaananyi kya Katonda. Sami bw'ajja gye ndi n'andeetera essaati n'enjambala, ndaba Katonda ali mu Sami ampa ekyokwambala. Ndaba Katonda muki mwennyini. Era bwe nzirawo nga Mukama weebale. Naye lwaki sigamba nti Sami weebale? Ako kakulu. Buli kyoba ofunye togamba nti gundi weebale, naye Mukama Katonda weebale. Olaba oli ne waba akuyamye ng'ozuukuse ku makya toyina pulaani, omwana n'akuyisaamu akasimu n'oyita mu lunaku. Era osaba nga Mukama weebale. Lwaki oba teweebaza kampani y'amasimu yateekawo okusindika ssente? Lwaki weebaza Mukama? Kawandiika MTN weebale. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo.
amiina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 997 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kakati nja kumuddamu Yesu Kristo wa kitangaala talina kkala nti oba wa bbulaaka oba mumyufu naye oli mu kifaananyi kye naye omwoyo gwo gwe guli mu kifaananyi kya Kristo n'emmeeme eyo naye ekino emmeeme ye erina kikolerera bukolerezi gw'omwoyo spirit yo ekirimu ekitangaala yo yakitangaala kati emmeeme eno yerina okukolerera ennyo okusigala ng'ekyayambadde ekyambalo ekyo ekyali eky'olubereberye kubanga bw'esobya kigijjibwako neeyambala ekyambalo ekiddugavu kati Kristo si mumyufu si wa red, Kristo pure white. Yensonga lwaki bw'okola lisaaki yonna abantu abazze balaba Kristo omutuufu balaba kitangaala. Kristo ali mu foomu ey'omuntu neetalabika nti lino liiso kuno kugulu yena foomu white pure kitangaala. Ye kye kitangaala oba kye kyajja okumulisa ensi light. Kati mu kifaananyi ky'olimu kya bwakabaka bwa Katonda era oli mwana wa Katonda. Kati mu kubeera omwana wa Katonda oli mu ekyo ekya Kristo kuba Bayibuli egamba ndi mu kitange n'ekitange ali mu nze. Era buli akola ebyo bw'osoma Yokaana 14:20 egamba nti buli anaakola ebiragiro bya kitange n'abituukiriza nange nze n'ekitange tujja kujja tutuule wamu naye munda muki n'agamba mbeere mu bo nabo babeere mu nze tuleke tufuuka omuntu atya. Kati Kristo bw'aba ali mu nze ng'ali mu ggwe kitegeeza ffenna tuli mu kifaananyi kya Katonda naye ekya Kristo kyo kya kitangaala tukyayambadde omubiri. Era bw'oba osobola okulaba mu mwoyo emmeeme eyo ng'ebadde nga mutuufu ebadde tambula ne Katonda eba ya pure. Yensonga lwaki abasinga balaba Kristo bamulaba nga yazze ng'ekitangaala. Tujja kutuuka waawe namusinkaganira nja kunnyonnyola we nasingana Kristo ng'avuddeyo mu bujjuvu bwe nanneeraga nja kutuuka waawe nja bannyonnyolawo ne sinnatuukawo nja bannyonnyola naye nga foomu ye ya muntu nga bw'ondaba sheepu emikono miki naye nga pure. Ate bw'abajja avaako waves nga bw'olaba amayengo g'ennyanja negakuba bwe gati ate negakuba bwe gati negaddayo kati avaako waves ezo pure ye ng'omusinkaganye bw'atyo bw'ali. So muzeemu sinnaba kufuna yaŋŋamba nasinkana Yesu nagenda mu luwuuni ndaba Yesu nga mweru ng'alina emikono mirungi kafeesi nga kali smooth simufunangako. Bonna bagamba kitangaala. Oyo atambulira mu bifaananyi nzize mulaba. Era wendifuna omuntu aŋŋamba simanga kasikiini kalungi nga muzungu nja kugobera ku seeti kugambe genda tomugoba Anna nze nagambye waliwo interview sigenda kuddamu kukola weeziri nga ojja n'oŋŋamba mbu yazze ng'atambula ati nankwatako engalo zonna nga ziweweera ng'alina ekirevu kirungi. Kristo talina birevu. Kale ntumirako si musajja mukadde ntumirako si musajja mukadde olaba sitaani yennyini atabirina tabirina mukakamu. Kale I think abantu bano obazzeemu era ndowooza tumalirize naye nzikirize ntumireko ku omwana bamuyita Kayemba Kuluthum kankutumireko webale kubanga otulaba and webale kuba neetegereze ebintu bye. I think asooka kuwuliriza n'asooka n'afuna kye twogeddeko n'alyoka awa responses z'olumu.
ate mulabye nga I think tali nnyo ku kintu ky'abasumba. I think ayagala Kristo singa tayagala basumba nakubayirawo mubiri awo okutte watuufu ndi naawe. Amazima galiwe gati transition gye eno yo egenda beera nzibu kubanga kiringanga omwana kati abadde asoma curriculum eno empya abaana gye basoma abasekendera abatudde ebibuuzo basenior 4 womukwata n'omuteeka mu curriculum enkadde mu elevu ffe gye twakola bubeera buzibu bw'amaanyi nnyo aba omuwadde omugugu omunene. Kati nkitegeera nti process eno ey'okuva kwa twakula tumanyi basumba era buli kimu musumba ayogera kiku ekyo. Musajja wa Katonda akyagamba atya wawuliriza musajja wa Katonda akyagamba. So I sometimes understand abantu bano wadde wendaba ate akomentinga nga ataddemu okumanyiira n'okuvuma n'okutyoboola and being sarcastic. Olumu tukakibwa naffe okumuddamu sarcastically kuba ne Bayibuli egamba abuuza obusirusiru omuddamu ki abuuzamu obusirusiru era omuddamu w'omusirusiru. Kati olumu neeyambisa ekyawandiikibwa ekyo abuuziza ng'omusirusiru. Ate era Bayibuli egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu n'empeke ez'akasoobo empeke zigonda naye oli tosobola mujja mu busirusiru bwe. Olumu nange nekaba nga nkuziemu ng'omusirusiru kubanga nze wojja n'oŋŋamba n'otikakome n'ogamba brother Jeremiah nga byayogedde sibitegedde kubanga mweno verse Bayibuli eyogerawo eti ate ye ayogedde waati awo nkufuna era wenzija wano nja kugijjirayo ani Jeremiah muge Jeremiah wayogerawo oti naye Bayibuli wano bakootize egambawo eti naye senga ojja n'ongamba Jeremiah byayogedde nga sibitegedde alowooza yasinga okutegeera abo boolaba bafere. Waliwo neyataddeko n'agamba nti babadde batandise okumbuza kambeesonyiwe ani akukako biraba banaye kino nkiddamu teri akukase kulaba bintu bino bwewulaba nga Jeremiah mufere ate Unique Media gwe yeesibyeko gwereeta mu buli kaseera ng'eyabitaddemu mu komenti awo gwe ng'okyusa kakati olidda ng'omulala ze blaza simanyi abantu bwe batyo ne Yesu yaliyo naye Yesu yali musajja mugezi yagenda mu yeekaalu nga bamusalira amagezi ag'okumukuba ekigo bamuteekeko omusango ne bamugamba naye kikkirizibwa Kayisaali okumuwa omusolo oba nedda. Yesu n'abatunuulira nga bakuusa n'abagamba mundage ensimbi ya ffeeza ne bagimulaga n'agamba obuwandiike obuli ku ffeeza eno bwani ne bamugamba bwa Kayisaali n'agamba ebya Kayisaali mubiwenga Kayisaali n'ebya Katonda mubiwenga Katonda ne basigala nga tebafunye ansa. Lwaki? Nti bonna baali bamanyi nti ajja kugwa mu mutego gwabwe bamukozesa ensobi. Naye ffe Mukama atuteekawo okusobola okuzibula abalala amaaso, si bonna, abamu abakyusizza obulamu bwabwe ne bagenda mu maaso. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. N'abo abatannaba tulwana endiga ezo eziri ebbali zikomewo mu kisibo. Naye tetujja wano okuwabya bantu. Gwe bw'owulira nga mutuufu bye boogera tebijja mu ggwe, bireke. Waliyo ababyagala munnange. Gwe kyotayagala tekiwomera matama ameka? Abiri. Gwe kyotayagala kireke. Waliyo gwe kijja okuyamba nga life gye njogerako gyayiseemu. Kubanga omuntu ayise mu life yange aba ne experience emala okutegeera ekituufu n'ekikyamu. Kati bw'oba nga gwe wajjula omwoyo tetukusobola, gwe watusukka. Naye ky'olina okusooka okumanya nti
teri waggulu ali waggulu wa kumanya. Kabe Jeremiah si asembayo okumanya. Era Jeremiah yekka si Mukama Katonda gwasizaako obubaka era gwayogera naye. Just bwe nzija mu bulamu bwammwe njagala kukyusa ebyo ebibadde bifuuse enkonge biveewo musigale nga mutambula. Aye n'omulala bw'ajja n'agattako ku bujulizi bwange oba n'agattako ku bubaka bw'abaleese nabo ne butupushinga ne butwongerako. Naye bwe tuba nga tetusobola tuwongerawo nga tusigala kudda buzimabega kitegeeza omulamwa guba teguliiwo. Naye abalina omulamwa bo balabika n'ekibuuzo bakiraba. Kati tetokiriza kubula ng'olaba nti obula gekkubo liveemu ebbi osobole okulaba ekkubo ettuufu. Kale I think ekyo okittanyiza bulungi. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Yakwebaza webaza Kristo olunaku n'olwa leero atukoze obulungi obutagambika atulaze ekisa kye okwagala kwe n'obulamu bwe era atumuddiza ekitiibwa n'ettendo Mukama waffe Yesu Kristo. Obadde mwesigwa eri obulamu bwaffe, obadde mwesigwa eri abaana baffe, obadde mwesigwa eri mikwano gyaffe. Tukuddiza ekitiibwa n'amatendo Kristo wa Katonda omulamu era nga tukusaba okuyimirira naffe mu bulamu bwaffe n'eri abooluganda bonna abanoonya amazima. Mukama wange Yesu Kristo jangu tunaazeemu omwoyo mubi ogw'ekizikiza ogutulemesa okumanya n'okutegeera. Otwambaze omwoyo w'ekitangaala natuyamba okutuggulira ebyo byonna ebibadde bikwekebbwa mu kizikiza tubiveemu tusobole okulaba omusana. Yimirira naffe gwe Katonda omulungi omwesigwa, gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi, gwe Katonda w'abamalayika, gwe Katonda w'ebitonde byonna. Jangu otwegatteko olunaku lw'olwaleero n'ennaku zaffe zonna otuggulire ekkubo eritutwala mu ggulu. Mukama twagala okutuuka mu bwakabaka obw'ekitangaala obujjudde ekisa n'emirembe. Tusaba okutuuka watukuvu wa watukuvu, tuyaayana okutuuka ku ntebe ey'ekisa naye ekibi kyekisse mu bulamu bwaffe. Tukusaba oyimire naffe ayi Mukama kabaka w'abakabaka. Kitange okyuse omutima gwaffe ogubadde omubi ogufuula omulungi. Yimirira naffe mu bwakabaka obw'ekitangaala tuggyeemu amaanyi ag'ekizikiza, amaanyi amabi, amaanyi ga Sitaani. Otwambaze omwoyo okwagala kuno obulamu bwo. Taasa amaka gaffe, taasa abawuliriza bonna baleke batambulire mu kisa ekyokwagala amazima n'oganywererako Mukama. Sitaani atuteze emitego mingi Mukama tetusobola kugimanya. Gwe mulwanyi w'entaala alwana n'awangula. Jangu olwane ozikirize ekibi ekibadde kitambulira wansi w'obulamu bwaffe. Jangu okyuse omutima gwaffe otuwe omutima oguyaya n'okumanya amazima n'ekisa kyo Mukama waffe Yesu Kristo. Tukusabye nga tuyita mu nnyera Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.